Amagye gagenda mu maaso n'okwetegekera okukuza olunaku lwago olwa Terehe 6 olubeerawo bulinga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri buli mwaka nga bajjukira olunaku abalwanyi lwe baakuba essasi eryasooka mu nkambi y'e Kabamba okutandika olutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza. Abagye asinga bakulembeddwamu Col Mutabaazi olunaku lw'eggulo baasiibye balongoosa eggombolola y'e Kakiri nga beegattiddwako Meeya Muhammad Kisekka bantu balamu n'abaana b'amasomero. Col Mutabaazi annyonnyodde abayizi amakulu agali mu lunaku lwa Terehe 6 na lwaki balukuza. Kiva ku lunaku olwo abantu Abannayuganda 27 bwe basalawo oluvannyuma lw'okulaba ebyali mu Uganda ne basalawo nti bagende mu nsiko okusobola okununula eggwanga. Bali abantu 27 nga balina mundu kati kuva olwo ne bafuna obusagisi abantu abalala nabo ne bejumbira mu ekyo kintu then nekikwata eggwanga lyonna then 1986 nibawangula. Beze Kasasiro abadde asaasaanidde amakubo okusaawa n'ebirala era nga baddukanya ekibuga beewunyizza olwa kasasiro omungi asangiddwa mu makubo. Ye Meeya Kisekka abantu balamu kino akitadde ku bakozi banne abaganya okumukwatizaako. Ku bizibu bye tulina mu kuyonja ebibuga bino nti kumpi buli muntu asomba ebintu bibaleeta mu kibuga bijjira ku kasasiro. Ate ng'obusobozi bw'ebibuga mu kumalawo kasasiro mu bibuga mutono. Twetaaga abakozi be tutalina abamala, twetaaga amafuta mangi n'olwekyo basanze nga naffe omulimu gutuzitooweredde nga Town Council. Kizza Wile yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.